The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Popo Wine awamu ne maama Bobi Kyagulanyi balabikiddwako nga beetaba ku kuziika okwerekera maama wa mukwano gwaffe omulwanyi Munaffe yaviiriddwako maama we era nga ono mukyala wa struggle nnyo baganda bange mikwano gyange His Excellency the elected president of Uganda abadde obulungi ng'ate tusiibula maama era nga tumuwerekera mu kitiibwa. Tusaba Omukama Katonda maama amuwe ekyumula eky'emirembe ate era amusonyiwe byonna ebyamusobako era tulina okukkiriza nti Mukama Katonda oyo ajja tugumiza mukwano gwaffe olw'okuviirwako maama omulungi. Bannange mwena abatindiza olugendo okujja okuziikirako maama tweyanziza. His Excellency tweyanziza okujja Mwami Bobi Kyagulanyi nawe tweyanziza ne bakomuledi bannaffe mwena abazze mu bungi nga tuwerekera maama. Tuli basiimu nnyo mwebale kujja mwebale kwagala ggwanga mwebale kubeerawo ku lwa bannammwe mwebale nnyo. Buli mbeera embi gy'oyitamu kimanyi nti Museveni tuli mwene embeera lwa Museveni emyaka 4 tuli mu mbeera embi. Saagala twala kadde kangi omukulembeze alina ogenda okusibulula abasiraamu era mbadde nsaba mukana akaseera mpite His Excellency Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mr. President. Webale nnyo ssebo webale dda bassebo ne banyabo ne bumwetulira. Bobi yange gosula MP waffe ate nakulabiddewo. Bakadde bange bakungubazi bannaffe mwena muzikirize mbalamuseeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi era ekiseera kyonna nja kwebaza aboogezi abavudde waggulu Sebo Honorable MP Mukulu Nsubuga Nyabo Honorable Shamim Malende n'abogezi bonna abavudde waggulu olw'okukoona ku nsonga zino. Nja kwebaliza ddala muganda wange Nubyandi okubyogera mu lulimi oluli ordinary olwa bulijjo olw'omuntu wa wansi. Buli lwe tukuŋŋaana tulina kwogera ku nsonga ezo ziruma abantu. Nze nno kinkwasa n'ensonyi okuddaawo ne batandika kunjubisa bujubisa nze nno tebinnyumira. No, obudde bwe tusinkana nga tuli wamu tulina okwogera ku nsonga ezituluma ffenna. Nze siri wanjawulo nze nga mbagamba ebbanga lyonna naawe oli Kyagulanyi. Nze tebinsanyusa ekinsanyusa kwe kulaba nti ebituluma ekingata nze naawe okyogeddeko. Ye ensonga enkulu bassebo ne bannyabo. Saagala muwagizi yenna temumpagira bampagira dda nga nnyimba ne bintama. Wagira ensonga gye nnyimiriddeko. Wagira amazima ago. Kisobole okuba nti n'omuntu bw'anaakusanga toba nti muwagizi wa Kyagulanyi. No, tubeere bawagizi b'amazima, bawagizi ba nkyukakyuka, bawagizi ba Uganda empya eyo gye twagala. Bassebo ne bannyabo tuliddeko abagamba nti tuli bangi nnyo. Yesu tuli bangi aba people power. Naye ate nno leero muwonye. Tetuli bangi kubanga tusazeemu ebitundu bingi nnyo. Twabadde olunaku olwaleero twali twakola enteekateeka nga tulina kubeera mityana esingo mu mupiira ogwa East ogukomekerezebwa leero muganda wange Honorable Zaake Commissioner wa Parliament gwe yateeseteese. Naye ate twagwamu enjega muganda waffe akiriwo Kivumbi nga yakulira security yaffe n'afiirwa mannyina. Era ne tukyusa kati awo ne twetemamu bibiri ne tuteesa nti bannaffe abamu bagende mityana bagira omupiira gwa Honorable Zaake tugende tubugirize muganda waffe akiriwo. Kati ate olunaku lwajjo
ate ebitalo ebisinga kate ne bigwa. Muganda waffe mwanyinaffe comrade waffe Safina n'afiirwa maama. So ndi wano okukiikirira people power ne NUP naye nga ate tetuweddeyo kuba twandibadde bangi nnyo ffenna twandigweredde wano singa tewabaddeeyo okwerekera bannaffe kulala. Safina oyo kiki ekituconnectinga naye? Safina yava makubo ge, yava makubo gange ngano byane bwagambye mu bidongo, edi muntu yava wabwe, Nobert yava wabwe eri Bukiga, buli omu ne tusinkana ng'ekitusinkanya yennaku eyali etunyiga bibirooto bye tulina nga generation. Era ebirooto ebyo nga buli lunaku mulaba amazima gaabyo. Kwe kukyusa embeera, tukyusa obukulembeze obuli mu ggwanga obutufudde abasalirizi abanaku mu nsi yaffe ku ttaka lya bajjajjaffe. Banange bino bye twogerako bya ddala, tetuli mu politics, tuli mu bya ddala. Kati Maama Gw'okuzika Maama wa Safina afiiridde ku myaka 45 zasingako 2 oba 3. Ekitegezo Safina yali asobola okubeera muwala wange, maama we ninga amuddako. Bwentunu ya Safina oyo is direct to me, ndabanga muwala wange akaba kuba I could be that. Ayinza okubeera gwe tebikyaliko mbu kati kaddiwa. No, ne life expectancy mu nsi yaffe yeesala. Tunuulira oluguudo lw'otutambuliddeko, tunuulira embeera wano waliwo amasannyalaze ku ttaka egimu bwe riti okumpi wano ne Kampala. Tunuulira obwavu, tunuulira wano we tuli. Naye nga si kye tuli, we deserve better, tusaanidde ekisingawo. Bajjajjaffe balwanira independence, ne tufuna independence mu nsi eno engagga. Nubya nakyogeddeko, wano we mulimu abatusingako obukulu okutandikira ku myaka 5 n'okwambuka. Mukimanyako okutereeza mu nsi yaffe. Tetuli mbunze njagala kufuuka ono nzija. Yes, tulina bannaffe bangi era tuze tukiraba nti waliwo babeera naffe nti nze njagala bwa mmeeya kasita nfuna obwa mmeeya sitwabwe yange bewedde. Nze kasita nfuna obwa MP. Abo nabo mwe bali. Naye ng'ekigendererwa kyaffe twagala kukyusa nsi yaffe, okunyigirizibwa kuno kukome. Ensonga lwaki tweyita people power kuviira ddala mu ntandikwa, titwagala kusitula batukirizise nti eno embeera bwetyo bweri. Embeera si bwetyo bweri. Mubya nakimbyeko wano n'agamba gwe wali omwana gwe kati maama. Olaba oyo Safina. N'ejjo yabadde mwana ne kati maama. Kubanga tunuulira obwana obuto maama we bwalese. Yako omusolo. Kyali kitwetagiso kibagamba mwe bannansi kati mukimanyi. Tubebaza mwavaayo bwe twabakunga ne mugenda ne mulonda. Ne mulonda abakulembeze bangi nnyo bayitamu, bangi nnyo bababba. Naye ne kubayitamu bangi nnyo bayimiridde ku kibuuzo kye babawa ekyokusitula eddoboozi lyammwe. Naye era bangi nnyo batunze emyoyo gyabwe. Wano we tuli bassebo ne bannyabo kwe kumanya buli omu nti olina obuvunaanyizibwa, buli omu obutuholdinga accountable. Nzize nga nkibagamba nti ne bwali banze kennyini n'enkyusa ebigambo bye mbagamba muba temulina kunneesiga. Buli muntu mulina mulabira ku bigendererwa bye, manyanga ku bikolwa bye. Nze mbagamba nti omuntu yenna bw'akeera ku makya ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye oba byombi nga biraga biyamba Museveni okusigala mu buyinza, okusigala nga banyigiriza, omuntu oyo aba mulabe wammwe. Ne bw'abeera nga ayambadde enkofiira yaffe y'NUP. Naye omuntu yenna bw'abanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bigezaako okulaba nti bibanyulula mu mbeera eno, bigezaako okulaba nti bikomya obukenuzi n'obubbi n'obuli bw'enguzi, oyo aba munnammwe kabere wa kibiina ki. Twatandika ekisinde kya people power nga twagala kusitula ddoboozi ly'abantu. NUP kibiina twakitandika luvannyuma nga kyabakulembeze eyo political wing. Era NUP njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe nga ssaawa ya kulonda. Naye ekintu kye mulina okuteeka mu bwongo bwammwe, essaawa 24 olunaku, ennaku 3 oba 31 omwezi, emyaka 365, ennaku 365 omwaka, kye people power iri eddoboozi lyo gwe ng'omuntu, oba oli wa bodaboda, oba oli mulimi, oba oli muvubi, oba oli okola mulimu ki.
ekyo tulina okukola baganda bange. Ensi gye tuli n'abanyigirizibwa kati kirongose mu Uganda erimu side bbiri, abalya n'abaliibwa. Naye ng'ekizibu kyonna kyonna kiri ku muntu omu bamuyita Yoweri Museveni yawamba ensi yaffe emyaka 38 egiyise. Bangi kummwe nga temunaba kuzaalibwa, muzaalibwa mu buwambe kati agezaako kibafoosinga mu bwongo agambe nti mukakase nti kiri nnomo kya bulijjo omuntu okwe. Mbadde mbagamba nti afuba nnyo okubaawula. Muli bawamawanga ga njawulo, ono Munyakole, ono Mukiga, ono Mukyoli, ono Munubbi, ono Muganda. Awo watandikira nayita ne mu madiini, ono wa ddiini ki, ono Musiraamu, ono Mukatuliki, temulina kukolagana. Kati naddamu ne social class, ono yasoma, ono teyasoma, temulina kukwatagana. Ne tujjukire nti ekitunyiga ffenna kiri kimu, oba wasoma oba tewasoma. Muze mubalaba n'abagagga bafugge ng'afuna accident nene bamutuusa mu ddwaliro nga tewali bujjanjabi n'afa. Mbadde njogera ne Mbumba obako bwaweereddwa Bishop w'e Masaka, obako bwaweereddwa Ssaabasajja Kabaka. Temulina kubongoota baganda bange, mugulewo amaaso gammwe. Ekikyamu kiba kikyamu kabeera ani ng'akikoze. Ate mulina okubeera ready okuyimirira ku mazima, kuba omuntu atalina kyayimiriddeko is when you overcome the fear of death and the love of nga togujubanira sente oba nga totya kufa. Kuba bw'oba togujubanira sente tewali asobola kugula. Ate bw'oba totya kufa tewali agenda kutiisatiisa nti ssebo twagala kino kyekirina okukolebwa, kino tewakikoze mu linnya lyaffe. Buli kye tukola tweteekayo ensi erabanga abakikola mu linnya lyammwe, naye nga kituufu tuba tukikoze mu linnya lyammwe, kiri erimmwe okutukolinga up. Temukkiriza muntu yenna bajja kumulama. Yes, muwulira obutabanguko, muwulira okubeera disappointed, okubeera mufeeyo, ebyo tebibajja kumulamwa. Omulabe waffe omutuufu ye Museveni, bana balaba bonna akozesa abakozese. Omulabe ye Museveni. Ate ne Museveni nze ngambagamba nti naye si ye mulabe, omulabe kyekyo ekiri kyakiikirira. Fabakatu ikimanyi ne Museveni bakeera ku makya neyenenya n'agamba ndekeddawo okunyigiriza bannayuganda, sigenda kuddamu kubba sente za omusolo, sigenda kuddamu batemula. Tuyinza n'omusonyiwa. So tukyawe ekibi. Museveni kyakiikirira. Bano Anita Amongo bonna Museveni akozesa bakozese. Mwamulira yavuddeyo gyo mu buswavu n'agamba nti yebaza abakulembeze b'amadiini okuvaayo okuvumirira enguzi. Kwega Museveni efula tinaye kati akkiriziganya n'abakulembeze b'amadiini okuvumirira enguzi. Naye nga Museveni y'omu tanaweza wiiki ng'avuddeyo n'awaana Anita Amongo n'atugamba tumuveeko, tetwogera ku muliwanguzi, temwogera ku bantu babba gavumenti, kubanga ababba gavumenti abo bakolera abazungu. Abagamba ku Speaker of Parliament ngabbye obuwumbi n'obuwumbi bwa sente, abo bakolera abazungu. Muve ku Anita Amongo. Era n'agenda maaso n'amuwaana nti Anita Amongo yamukolera omulimu mungi ng'amuleetera abantu okuva mu opposition ng'abasikayo ng'abagula. Kati yazze ng'ate alaga nti avumirira nguzi. So mbasaba mwetegerere baganda bange. Ensonga lwaki Katonda amaliza nga tukuba nkakasa nzikiriza mutima gwange nti buli kimu kibaawo kuba Katonda yasazeewo. Tusinkana n'olwaleero tusinkanye, wadde tusinkanye lwa nnaku, ne tuveewo n'obubaka buno naffe twale obuvunaanyizibwa tububunye wonna. Banange muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe bannayuganda. Ekinzizaamu amaanyi ti mwenna mwaggulawo dda amaaso, mwenna mwabuuka, temukyalimbibwa. Kyekisookera ddala. Ensonga lwaki temuwulira bwe bankyaza ku zi radio ezo nene bakyaza abantu nga omulimu gwabwe kuvunza linnya Kyagulanyi, bajja kujja babagambe India n'abafu, bajja kujja bingi nnyo. Nenjagala obategeeza baganda bange bw'oyimirira ku mazima ne Katonda ayimirira naawe, ate ne bajjajjabo bonna bayimirira naawe. Yensonga lwaki abamu ku ffe tukyali balamu. Yensonga lwaki baganda baffe abali mu makomera tebanaggwamu maanyi. Olunaku lwa leero
babalakidde kati basala amagezi okuba agabata naye nga tebaswadde already okukumira abaana babandi abo mu makomero g'omusango era twagugulawo dda mu koti y'ensi yonna. Tubabanja tetugenda kukyusa bigambo byaffe basebo ne banyabo, tetugenda kuva ku kigambo ekyasookera ddala kye twadda nga tubagamba tiffe twajja ng'omugigi kujjako nakyemalira Museveni ne babbi banne bakozesa abali mu NRM n'abattu n'ababunye ebibiina ebirala byonna byonna. Era tukyali ku mulamu ogwo era tetugenda guvaako. Era mbasaba mbeere ku mulamu ogwo basebo ne banyabo. Omulabe ye Museveni n'ebikolwa bye. Mbasaba nga nva waggulu tunywerere ku kye tukkiririzaamu. Ekirooto kyaffe kiyinza okufaanana ng'ekiri ewala naye mutunule ebitundu ebibunye Africa nga just ennaku ntono nnyo eziyise muganda waffe Sonko ne mukwano gwe babadde mukomera bali myaka gyaffe. Kati pulezidenti wa Senegal saawa zino ali myaka gyange. Bamusiba mukomera ne batulumutulugunya bava mukomera ng'ebuli ennaku 10 okugenda mu kulonda nga nakyemalira waayo alowooza nti amaliza okubba akalulu konna konna. Tosobola kusirwaza abantu kuba tosobola bagula bonna. Sente nyingi ze bababbamu bagenda kujja bagule abamu ku mmwe babogeze ebiri. Naye njagala obbakakasa nti bwe mwenayimirira ku mazima tujja kuwangula. Muyimirire ku mazima. Ekyobugagga kye tulina ge mazima, kubanga luno olutalo luli wakati w'amazima n'obulimba, luli wakati w'obwerufu n'obukuusa. Luno olutalo lwa mazima, mubeere ba mazima, muyimirire ku mazima. Ate amazima agaddala si bano abagamba ekyamazima nkyetaagayo ku ssente. Gabeere mazima gennyini agatali magule, agatali gakugula. Safina kusabira munnange Mukama akugumye ne famire yonna ento. Okusomozebwa kungi nnyo nga bannoobo tujja kubaawo bwe tusobodde naye nga bw'omanyi tubuvunaanyizibwa bungi nnyo 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 nnyo. Tugende mu maaso bugenzi mu maaso nga tulwana tugobe nakyemalira. Awo Uganda egenda tweyagaza bwe tuligoba Museveni gye tulagire mu maaso mirembe myerere, kubanga tujja kuba tuddiza ensi yaffe. Abakulembeze bajja kuba bakolera ku bisanyusa bantu. Tewalibaawo omuntu nga ffe tukulembera alikwata mukono gwe mu ssente za muwa musolo n'agendera awo ne bwali baani. Ekyo tekigenda kubeerawo. Tewaliba muntu gwe bagenda kusiba mu kkomera nga tawozeseddwa ng'ekimusibiriza kubanga tawagira ono. Ekyo tekigenda kubeerawo. Tewali muntu yenna kabeere vice president kabeere minister agenda kubba mabaati gagenda gayina genda mu banaku muleka agenderaawo. Ne bw'olibeera speaker wa parliament ku mulembe gwaffe n'okwata ku ssente z'abantu tetugenda kuwolereza oba olina kubeera na mu kkomera. Kye tubagamba kati nga tujja okubasaba obuwagizi kye tujja okukola era kye tujja okuyimirirako. Era alikivaako yenna aliba avudde ku mugendo, naye alikimirirako ne bw'aliba nga sinze mumuwagire. Temunindanga kujja bagamba nti ono ali ku mazima ono atali. Mubyerabirenga mmwe. Temunindanga ku radio kubanga nezi radio ezimu tebajja kundeeta. Temunindanga ku TV amazima mugamanyi. Ekibaluma mukimanyi mukimugambenga. Mwetegerere baganda bange. Tetumanyi bbanga Mukama lyatuwa nga tuli ffenna, naye buli bbanga lyatuwa mbanjagala mbacharging nammwe mugende nga muli bakyagulanye, kubanga nange mnaku emyaka mitono nnyo nange nalina amalasi gange nga gakoma erina linga ggwe. So temukkiriza gano masuuti batiisatiisa. Nammwe musaanidde, nammwe muli bagezi, mwetegerere mubeere bannansi enensi yammwe. Tubagenda kikusomesa mu ssomero kuba kati ne mu ssomero bagezaako basomesa ebibasiruwaza kyobola aba political education bamugjawo, kyobola bebyafaayo ebikwata ku nsi yaffe bituufu babijjawo. So mwetegerere baganda bange, oba ondabye oba tondabye, njagala nve wano nga nkakasiza nti olina obuyinza ku
embeera bwetyo his excellency ekiri president of uganda ndowooza obubaka mubuulidde ebigambo abyogedde era nga bukimu akikoledde ddala nga bwena ekikola tulina okukkiriza n'okusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekiri president of uganda ali wamu naffe ku lwa uganda n'eyabannayuganda tusiimye nnyo president waffe omulungi omulondo ow'ekitiibwa omwagalwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tulina okukkiriza n'okusuubira tweyanza nnyo president